mu mwaka gwa 1981 mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso n'okuba ng'akola statement eyali egamba nti Obote has rigged my votes and so I am going to the bush to fight his illegitimacy. Ekitegeeza nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yali agamba nti Obote yali agenze maaso n'okuba nga amubba akalulu nabwe ekityo yagenda maaso n'okuba nga asalawo ne yeesogga ensiko ogenda maaso n'okuba nga alaga obutali bumativu oba okubanga Obote yali agenze maaso n'okuba nga amubba akalulu ate nga si ye yali amalidde mu kifo ekyokubiri. Omwaka 2024 omwezi gwe tulimu gwa Septemba omwaka 2024 nga bwe nkugambye, mwami Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'agamba nti omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga His Excellency Bobi Wine yagenda maaso n'okuba nga akuuliita n'enkuyanja y'obukadde oba akakadde k'obululu oba obululu obubalirirwamu akakadde karamba bweddu. Ebigambo bino His Excellency ebigambo bino President Museveni ng'agenda maaso n'okuba nga abyogera, His Excellency Bobi Wine yabadde awuliriza bulungi. President Yoweri Kaguta Museveni yali agamba nti mu kalulu ka 2021 akagenda maaso n'okuba nga kabeerawo bwe mukootinga yagamba nti I have now got all the evidence that in the last election NUP cheated by 1 million votes. I have the facts. NUP can take me to court. Ayinza okugamba nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ayogera bino yabyogera mu ngeri oba yakusaagirira kuba yagamba nti alina kati obukakafu nti NUP etwalibwa Bobi Wine baali bamubbya obululu obusukka mu kakadde karambirira, era mwami Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti mweteefuteefu oba NUP baagala bamutwale mu kooti. Wabukeeredde olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi gwa Septemba omwaka 2024 mwami Museveni bwe yagamba omutwala mu kooti balabika nga baali bawulira nga abyogera, era omukulu His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero akutte pen n'olupapula n'akuuta oba n'akuutira mwami Yoweri Kaguta ekibaluwa n'ekikambwe era gye bigenda okukkira yonna tugenda kuwulira ng'ayita ku mukutu gwe nga tetunnabagenda mu bbaluwa eyo gyogera maaso n'okuba nti olaba ku screen eddakiika eno. Ng'ayita ku mukutu gwe His Excellency Bobi Wine asoose kubanga atunnyonnyola bw'ati. Last week ebigambo bino bya Bobi Wine bannayinze temunsiba, njogera Bobi Wine byawandiise era ngenda bivuuna nga bw'abiwandiise sibiriimu. Bobi Wine agambye bw'ati. Last week, election thief General Yoweri Museveni made wild claims that the National Unity Platform rigged the last election by 1 million votes. Mbu wiki ewedde omubbi w'akalulu General Yoweri Museveni, bigambo bya Bobi Wine, yagenda maaso n'okuba nga akola ebintu by'okuba nga atusalako ebigambo bwe yagamba nti nno ekibiina kyange nze Bobi Wine ekya National Unity Platform kyabba obululu obusoba mu kakadde kalambirira. The same man who rigged and usurped the will of the people of Uganda in broad daylight. Nti omuntu ono yali ayogera bino ye muntu y'omu yagenda maaso n'okuba nga atataaganya okusalawo kw'Abannayuganda emisana ttuku ng'abba akalulu ng'ensi emulaba. Bobi Wine agaseeko. He challenged us to take him to court. Today I wrote to him informing him that we are taking on the challenge. Yagenda maaso n'okuba nga atugamba tumutwale mu kooti. Olwaleero nze Bobi Wine
mpandikidde mwami Museveni nga njagala mulage nti mwesimbyemu nate ku ekyo kye yagenda maaso n'okubanga ayogera. He should cede his illegitimately gotten immunity in writing, so we meet in court. Dina bwekito bwabanga yagenda maaso n'okubanga mwami Yoweri amala gakola bukozi bigambo ebyo kyekiseera tugende mu maaso n'okubanga tusisinkana mu kooti. We are also challenging him to an independent, transparent election audit presided over by an international agency. Kano kawulize bulungi Bobi Wine kawandiise. Lunono gutabuse ulirize ebigambo bya Bobi Wine. We are also challenging him to an independent, transparent election audit presided over by an international agency. Bobi Wine agambye nti naffe twagala mwami Museveni ajje tutekewo akalulu okubala kwa akalulu nga si yakulimu nti ya abantu bebe babala wabula tufune abantu bebweru bajje nga be bagenda okubanga babala akalulu kano misana ttuku ng'ensi eraba. Tugende mu kibaluwa. Ebbaluwa Bobi Wine gy'awandiikidde mwami Museveni bw'onaagenda maaso n'okubanga ogifunako kopi yaayo kubanga nze ngifunye. Yagiwandiise jjo ng'ennaku z'omwezi 15 era n'agiweereza. Ebbaluwa eno yawandiiseko nti Mr. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, former presidential candidate. Muwulirize bulungi. Bobi Wine bwe yawandiise ebbaluwa eno yagiwandiiseko nti Mr. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, nti oba mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yamuyise former presidential candidate, wabula teyataddeko kitiibwa kyabwa president wa ggwanga. Mu bbaluwa eno Bobi Wine gye yawandiise ng'aweereza eri His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ku bbaluwa eno waggulu gye wandiise ng'ensonga Bobi Wine yataddeko false allegations that the National Unity Platform rigged 1 million votes in the last presidential election. Bobi Wine yagasseeko ku bbaluwa eno nti tugenze maaso n'okubanga twagala okwogera kwebyo ebitujwetekebwako nti ekibiina kyaffe ki National Unity Platform kyagenda maaso n'okubanga kyenyigira mu kukumpanya, mu kukulupya n'okubanga kibba ne sekuba yenna obululu obuwera akakadde kalambirira. Bino byonna Bobi Wine yatadde mu bbaluwa. Tugende maaso n'okubanga twetegereza ebbaluwa eno, tugende maaso n'okubanga twongera okwetegereza ebbankaluwa. Mu bbaluwa eno Bobi Wine annyonnyola nti our attention has been drawn to the false allegation you made on 11th September 2024 to the effect that the National Unity Platform rigged up to 1 million votes in the 2021 presidential election. As you are aware, you, Mr. Museveni, rigged not only the 2021 presidential election, but the previous elections as well. While the Supreme Court previously fell short of nullifying those elections, it nevertheless confirmed rigging and other forms of election theft conducted not by the opposition, but by you and your agents. Obwa nagatako nti mwami Museveni tukuwandiikidde olw'ebigambo byagenda maaso okubanga oyogera ng'ennaku z'omwezi 11 Septemba nti twagenda maaso n'okubanga tubba akalulu. Twagala okutegeeza nti okimanyi bulungi nti tewabba mu 221 gwokka wabula n'obululu obuze buyita n'obanga ogenze maaso n'okubanga weetegereza kooti enkulu byonna byagenda maaso n'okubanga biragibwa nti n'abo ba agenti bo bagenda maaso n'okubanga beenyigira mukuba akalulu. Bobi Wine agatako mu bbaluwa eno. The 2021 election, the culmination of a brutal military operation you waged against us throughout the presidential campaigns, is potentially the most rigged election in history. You know that. You did not win that election. We have evidence to this fact. Bobi Wine agatako nti omwaka ogwa 2020 enkozesa y'amagye engeri gye yagenda maaso n'okubanga tutabukira ne sekutabukira yenna wakati nga akalu kagenda maaso era kino kyagenda maaso n'okubanga kiraga nti kano ke kalulu akakyasinze okubanga kabbibwa ne mu byafaayo. Thankfully,
You have now challenged us to a day in court to disprove your wild allegations. We accept the challenge. This is to request, therefore, that you obwenda mugamba nti mwami Museveni obanga watusabe tugende maaso okubanga tuyingira mazina g'enkima ag'okuba nti tugenda mu kooti tulage nti tetwabba kalulu kale twagala bino by'oba otukolera wammanga. Bobi Wine abaddeko byasaba mwami Museveni era ng'abiwandiise mu kibankaruwa kino ke yataddeko n'omukono. Number 1, waive your immunity in writing so that we meet in court. Ndi mwami Museveni agende maaso n'okubanga ajjawo ebyo ebisobola okubanga bimukugira okubanga omukono gw'amateeka gumukwatako. Ekyo Bobi Wine kyeyasoose okubanga asaba nti immunity agiteeke ebbali bagende maaso n'okubanga bagasimbagana babiri wali mu kooti butereevu. Bobi Wine agattako, submit to a credible, transparent and independent audit of the 2021 electoral process conducted by a reputable international body, preferably the United Nations. We are ready to submit our evidence to prove the amount of rigging which you engaged in, and as well as the other crimes you committed against us and our people. For your benefit and ease of reference, I'm attaching a summary of some of the crimes you committed before, during and after the election. We shall supply the evidence pertaining to each of these crimes before independent audit. Bobi Wine agenda maaso n'okubanga agamba mwami Yoweri Museveni tugenda maaso n'okubanga weewaayo era ekitongole tugeze ng'aba United Nations bajje bagende maaso n'okubanga baddamu okubala akalulu ka 221 nga gwe tokaliimu ng'ozze ebbali ate mukadde ke kamu ngenda maaso n'okubanga nkuteerako kopi y'egimu ku misango gye wagenda maaso n'okubanga otukolako n'okubanga otutuusaako. The National Unity Platform remains committed to its pursuit for democracy, good governance and the rule of the law. N'ateekako omukono Kyagulanyi Roberto Sentamu, President, His Excellency Bobi Wine. Mubuufu akufaananako bwe buti. Ebbaluwa eyo osobola ogenda ku mukutu gwa His Excellency Bobi Wine ogyesomera kabasiddyo omusunsuzi erinnya agaliwo. Thank you.